Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Twatuyingira omutabbiza akadde kano kenyini tumanye kiki ekifaayo. Mwami Mande. Sebo. Jebaleko. Kale sebo. Bampita Kadima. Sebo. Ndine namayanja ne kaboggoza tuli ku BT FM ekinta buli ky'omuziki wano mutabbizi. Nsanso kuuliza sebo Kadima. Bitambula bitya? Eje tuli eno mpujjaliddeko eno. Owujjadde. Mpujjadde mwana wa taata enkuba togiraba. Njiraba etonnya ennaku zino. Enyiga yensonga ekwetala enyiga. Ekunyiga. Nyiga muganda wange. Aha. Obuzibu nyina bwa mukyala. Aha. Nyina mukyala wange bamuyita Juli. Juli oyo tukolaganye ebbanga. Okay. Juli nduddewo naye ng'omuntu. Naye twatambula tamanye tubeerawo mu maaso nga tugenda nga tuli mukwano gwaffe ne Juli. Juli atandika okundowooleza. Ndabika mu butuufu. Ninayo wala abalala w'ebiti ebyo nti nyimba obwenzi. Mpulira. Kati Juli oyo ng'alina ekiwala kikwano kye. Oyali alina ekiwala kikwano kye kati Juli ekintu kye yakola ekyasinga okuba eky'obulabe. Juli ng'antega mukwano gw'oyo. Amukutega atya mbuki? Kati baateesanga omuwala oyo alina okuneetaga abeere omwangu gyendi. Omuwala nga tubako otusisinkana. Mpulira. Tuba twakabeerawo akaseera keeko nga ne Juli zimuleese. Kati Juli we zaamala omuleeta tandika ayomba ayogera bingi ololololo era nakugamba kinga omuntu nange engeri gye yali Juli nti ansanze nga nange tewali kyamaanyi era kyali kigenze mu maaso. Oba wali otegudde? Tekwali kutegula. Oyinza okuba ng'oyogera bwogezi nga naye omuntu wamutegula gwe baali bakuteeze. Omuntu ye bwe baamuntege nga w'omanyi naawe munnange ekintu kyali kisava. Mande. Kali mpulidde akagambo akayiseeyiseemu ko ojja kwefuga. Onywa munnange naye munnange ekintu. Kakati oyagala tukuyamba eki mbiwulidde. Kati essaawa zino ndi mugonvu kitwale nti nagonze. Mbadde njagala tukubire ku Juli oyo. Bambi munneegayireko mugambe mukyala gwenjagala. Sirina buzibu gendi ajje tulabe. Juli yeekyanga. Keekyanga kaagenda. Naye naye wakolamu ensobi bakutega batyo wali okitegedde nti bamukuteze? Tegeera naye omuntu yali ayimiridde. Yali ayimiridde nga tatudde. Ekyoba omanya. Oze ne ngamba muganda wange. Oze omwana kamulye balikebera mu bitabo. Anaagenda n'anyumizaako mukwano gwe. Mukulu ssebo nagambye ebigambo tukendeezeeko. Yo nagambye onansonyiwa naye munnange. Omuntu yali munyuvu. Omuntu nno yali w'amaanyi amaanyi gaali mangi kumpi kataasinge ne mukwano gwe naye. Kakati kiki oyagala tukubire kale oyagala tukubire Juli? Juli mbadde nsaba omukubireko taata. Kati okyayagala Juli? Juli muntu wange mukwano gwange kuba embeera eno eyeewaka ey'okulya muwogo eyakyagitegeera. Ogambo oyagala kuzza Juli? Juli ye mu amaze ebbanga ki nga taliiwo? Ebbanga ligenderedde nno. Yali wa mugwakubiri naye ennaku zangezaako omukubirako awo mugwokutaano nanzize embeerawo naye ndaba mu wakaguggwako. Onze kankweyambisa oze oyamba bangi taata. Tovaako Essebo taata. Hello. Juli. Wange. Jebale. Kale sebo nawe jebaleko. Kale kakati Juli yenze Kadima. Sebo. Ndine namayanja tuline kaboggoza ku BT wano nyabo. Sebo. Kakati nga tukubye. Sebo. Waliwo omwami atutumye bamuyita mwami Mande. Mande? Mande yatutumye. Mande si oyo? Mande yennyini atugambye nti Mande yali boyfriend wo. Oli misikolo. Abagambye atya? Omuyisa otya? Misikolo. Misikolo etya? Mande oyo yankola ebikolobero bwe mbikunyumizaako osobola naawe obutakitegeera bulungi. Alina byatunyonnyodde byatugambye? Ebya mukwano gwo byebyo? Byebyo byennyini. Anti nga kakati atugambye nti wamutega mukwano gwo. Ye namumutega. Ng'oyagala kulaba oba beeyagala. Bw'ate n'obasanga. Omanyi bwe nabasanga ne mbakwata lubona. Babakwata lubona. Babeerira ddala. Okay, kakati kye tugenda okukola Juliet. Wange. Nga tujja kukendeezaako ku lulimi ku bigambo mpola mpola.
Sajjo yanyiza nnyo saga nawulira linnya lye. Anti kakati atukubidde essimu n'atunnyonnyolamu. Kino ki? Ng'ayagala kumusonyiwa ebyatuukawo naawe nja kunenyamuko Juli lwaki wamutega mukwano gwo? Nali njagala kulaba oba ddala omusajja oyo ayenda naye omusajja yakimalako buli mukwano gwange yenna amuyitamu buli mukwano gwange amuyitamu gwe bw'obeera gw'okola otya? Alina ne bakwana be abalala be yayitamu. Yayitamu gye bali. Mbadde sikimanyi ekyo. Omusajja mwenzi nze sisobola musonyiwa era mugambe nze taddamu n'okuba ku simu yange saagalira ddala. Anti kakati kye njagala twogereko njagala tubigonjoole. Ku kikulu kubimaliriza kulaba nga teri muntu atali mwenzi mukwano. Teri muntu atali mwenzi naye oyo nze yanta masagala nawulira linnya lye bamugambe. Kati muwulira nga misolo. Tomuwulira nga misikolo kati tusooke twogeremuko naye tulaba ajja kukyusa. Tasobola kukyusa oyo gwe muze gwe tasobolera ddala. Atakubira amasimu ge nga togakwata. Ankubira amasimu ge omuntu eyakola ekyo ekintu osobola omuddira nze namukyawa ne mukyayira ddala n'essimu ye nagisangula ddamu yange saagala giraba. Wangi? Namukyawa. Wangi mande? Nikirako naganye. Mbadde nsaba kompe ku Juli oyo. Wuuyo yogera naye. Juli. Wangi onani? Nze mande. Kati mande onkubidde ogamba. Juli oneerabidde amangu ago. Nze saagala nze mande nakoowa. Juli leka kubanga yankyayira ddala mukwano. Nakoowa gwe. Gwenda otya ddala ku mukwano gwange ng'okimanyi nti oli mukwano gwange okikola otya ddala. Juli olina okunsonyiwa ebintu ebyo ebimanyi gwabireeta ekyana kyonna kyalina ebintu. Sisobola nakusonyiwa sisobola kuba obusungu nyina na bungi nnyo singa ombadde nakumpi nandikuwadde n'obutwa. Omanyi lwaki ngambye kadima oli ayogereko naawe? Otandise kwogera biri bya missed call. Juli tukwatagane. Tetusobola kukwatagana. Juli nze mbadde oli otya omuwala ddala ne mbasangira ddala ng'oli mu kumulya mukwano gwange ng'ate naawe okimanyi nti oli mukwano gwange. Juli just byali saagala kuwulira kigambo na juliriza muli muli eri naye nze saagala kiwulira. Juli nali nakatandika. Waliwo akatandika otya ne bali wasooka okulya era waliwo akabatandika namanyirawo nti oba waliwo akabatandika oba ne bali obeera bidde wasooka okulya. Wakiraba Amabina kyonna nga Amabina mbadde ngamba Juli avuddeko mande. Sebo. Ekituufu wakola mu bubi. Neddala akaana ako kananziriramu. Anti omuwulidde alabika nga atayagala kumanya. Kati kyogaba togenda kuntaasaba abakadima. Anti kakati twogeddemu naye nga bw'okyo kakati kansooke nkubuuze. Oliyo kyamulaba? Omuwala mulaba naye just nali muyitamu buyisi wa kumansa tewali kyamaanyi naye ono gwe njagala Juli. Juli gw'oyagala? Juli gwe njagala. Katugendeko mbawuliza batuwe ku magezi tulabe. Naasiima nga bantereddewo embeera. Omukwano gukuluma. Naye omukazi muwulidde mukambwe. Mukambwe alabika wamunyiiza wakola mu bubi. Mwagala waka. Katusabe. Kale ssebo tweyanzizza. Jigenze jitya kadima namayanja biti fama okukabukuza beat fama kintabuli ky'omuziki ebisasa n'ekintabuli ky'omuziki ekisinga njagala okwebaza okuba nga obadde ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga kadima namayanja ne kabogoza tugenda banga tukugamba nti bye bye naye katufune ab'amasimu nga baabo tulabe mubiwulidde ebya mwana mulenzi ne mwana muwala Wangi webale kuweereza kadima nawe okuwuliriza oyogerako ne Kayita Benoni Paatu ey'obulenzi ssebo. Yes Kayita. Nze ngamba oyo omusajja oyo tamala na budde kubanga ogatta omukwano gw'omukazi ate n'ogatta n'omukazi oyo omusajja muzibu nnyo omusajja. Mubi nnyo. Ogumusalidde. Beat FM. Kadima. Ssebo. Webale kuweereza. Nawe okuwuliriza. Ono mulangira Kimbugwe Gilbert. Bali batya Kimbugwe Gilbert. Ssebo. Kasawo tweyagala. Mwebale. Endobeso nyumidde nnyo y'omusajja. Mwenzi muzi omukazi tamujja na kumudira kuno omusajja omulala. Tamujjira. Kasawo. Okay. Nkali. Webale nnyo naffe webalire ddala tetujja kusuukako nnyo wano mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mbadde mutuwuliriza mwenna abagiriko tusiimidde ddala yenze kadima nze namayanja president nange ankabogoza sana buna kabululu from ruwe nkobawo n'ekibimba ennyimba zibeera mwende zisinga okwokya fonna otwagala okubagamba nti musule bulungi.